Olubereberye essula ya 50. Yusufu n'agwa ku kitaawe n'akaaba nnyo n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu b'abasawo okukalirira kitaawe. Abasawo ne bamukalirira Isirayiri. Ne bamala ennaku 40 nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zaalinga. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bamukungubagira. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde muŋŋambire Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, bwe nfanga munziikanga mu ntaana gye neesimira eri mu nsi ya Kanani. Kale kaakano nkwegayiridde, nzikiriza ŋŋende nziike kitange nkomewo. Falaawo n'ayogera nti, genda oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'agenda okuziika kitaawe, n'abaddu bonna aba Falaawo, n'abakungu ab'omu nnyumba ye, n'ab'omu nsi ey'e Misiri ne bagenda naye. Ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be, n'ennyumba ya kitaawe nabo ne bagenda, okuggyako abaana baabwe abato, endiga n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu kitundu ky'e Goseni. Awo Yusufu n'agenda n'ab'amagaali n'abeebagadde ku mbalaasi, ekibiina ne kiba kinene nnyo. Ne batuuka ku gguuliro ly'e Atadi eriri emitala wa Yoludaani, ne bakubira eyo ebiwoobe bingi nnyo. Yusufu n'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. Abantu ab'omu nsi y'e Kanani bwe baalaba nga bakaabira mu gguuliro ly'e Atadi, ne boogera nti Abamisiri nga bakaaba nnyo. Ekifo ekyo kyekyava kituumibwa erinnya Aberumizirayimu, ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana ba Yakobo ne bakola nga bwe yabalagira. Bwe batyo abaana be ne basitula omulambo gwa kitaabwe, ne bagutwala mu nsi ya Kanani, ne baguziika mu mpuku eri mu nnimiro y'e Makupeera ebuvanjuba wa Mamule. Ibulayimu yagula empuku awamu n'ennimiro ku Efuloni Omukiiti okuba obutaka obw'okuziikangamu. Yusufu bwe yamala okuziika kitaawe, n'addayo mu Misiri wamu ne baganda be ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe. Yusufu agumya baganda be. Baganda ba Yusufu bwe balaba nga kitaawe amaze okufa, ne boogera nti mpozzi Yusufu ajja kutukyawa yeesasuze obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaffe bwe yali nga tannafa, yatugamba tukugambe nti sonyiwa okwonoona kwa baganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Naffe kaakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baamugamba ebigambo ebyo. Awo baganda be ne bajja ne bavuunama mu maaso ge, ne bagamba nti, kaakano tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze siri mu kifo kya Katonda okubabonereza. Nammwe mwayagala okunkolako obubi, naye Katonda n'ankolera ebirungi nga bwe kiri kaakano, asobole okuwonya abantu abangi okufa. Kale kaakano temutya, n'abalabiriranga mmwe n'abaana bammwe abato. Bw'atyo n'abagumya n'ebigambo eby'ekisa. Okufa kwa Yusufu. Yusufu n'atuulanga mu Misiri ye n'ennyumba ya kitaawe, n'awangaala emyaka 10. Yusufu n'alaba ku baana ba Efulayimu, abazzukulu ba Nakasatwe, era n'alera ku baana ba Makiri mutabani wa Manase. Yusufu n'agamba baganda be nti, ndi kumpi kufa, naye Katonda talirema kubajjira n'abajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Awo Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'abagamba nti, Katonda talirema kubajjira, era nammwe mutwalanga amagumba gange okugajjanga mu nsi eno. Bw'atyo Yusufu n'afa ng'awezezza emyaka 10. Ne bamukalirira, ne bamuteeka mu ssanduuko mu Misiri.